Eno ye programu Lira Eddoboozi ekulyawo omwoyo okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Sabasumba wesaze kulu eye Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ayaniriziddwa Bishop Wesaza eye Masaka Dr. John Baptist Kagwa Adolfu Kizito lya Pat n'erya mwana n'erya muntu emirembe gy'Omukama gibeere nammwe. Abooluganda mu kitambiro kino ekitukuvu tuzze okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ekya kitaffe Adolfu Kizito ate n'okwebaza olw'ebirungi Omukama ffenna byatuwa ate naddala ku lw'ennyumba eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatire ekisa asonye ebibi byaffe ne mu bulamu bwaffe. Ng'anyiza wano okwabya olumbe lw'omugenzi Adolfu Kizito era n'okussaawo omusika we Father Kizito Ssebunya muganda waffe oyo lwayita era gwe tujjukira olwaleero tukuwanjagira mutunuuliza ekisa mwekimule ky'emirembe era tusaba omusika we omujjuza amaanyi mangi atukuze bulungi okuvunaanyizibwa wagenda okwetikka byonna tubikusaba Kristo Mukama waffe omwana wo awanga n'alamulamu naawe ne mu mutuukirivu emirembe n'emirembe. Bye tusoma mu kitabo ekya Kohelet omutwe ogwokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'11. Buli kimu kirina akaseera kaakyo, buli kikolebwa wansi w'eggulu kirina obudde bwakyo, obudde obw'okuzaala, obudde obw'okufa, obudde obw'okusiga, obudde obw'okukungula ebyasimbibwa, obudde obwo obw'okutirimbula, obudde obw'okuwonya, obudde obw'okwabya, obudde obw'amaziga, obudde obw'okuseka, obudde obw'okusinda, obudde obw'okuzina, obudde obw'okusuula amayinja eri,
obudde obw'okugakuŋŋaanya, obudde obw'okugwaŋŋana mu kifuba n'obudde lw'obulwakugwamu, obudde obw'okunoonya, obudde obw'okugwirwa, obudde obw'okukuuma, obudde obw'okusuula eri, obudde obw'okuyuza, obudde obw'okutunga, obudde obw'okusirika, obudde obw'okwogera, obudde obw'okwagala, obudde obw'okukyawa, obudde obw'olutalo, obudde obw'eddembe. Kale olwo mugaso ki omuntu gw'afuna mu kutegana kwe? Nalowoolereza nnyo ku mulimu Katonda gw'akwasa omuntu okukolako. Buli kyakola kituukana bulungi n'obudde bwakyo, n'omuntu amuwa n'ategeera obuyise n'obulijja seera omuntu tamanya Katonda kyakola okuva mu masooka okutuuka ku nkomerero. Ebyo Mukama yabyogera. Mukama essuubi ly'abanoonya neza kuweereza kutuuke gy'obeera. Soma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo omutwe ogwokutaano olunyiriri olw'17 okutuuka ku lw'25. Abakadde abafuga obulungi basaanye ekitiibwa kya mirundi ebiri, naddala abo abafaabiina ku gw'okusomesa ne ku gw'okuyigiriza. Anti ebiwandiiko bigamba nti ente ewuula eŋŋano togisibanga mumwa, ate nti omukozi asaanira empeera ye. Bye bavunaana omukadde tobiyingirangamu, wabula nga waliwo abajulizi 2 oba 3. Abasobya bakangavvule mu lwatu, abalala balyoke beekange. Mukwesengereza nnyo mu maaso ga Katonda n'aga Kristo Yesu ne bamalayika be be yalonda, wattu bino bigoberere. Bulijjo gobanga nsonga, awatali kwekubiira ku ludda lumu. Toyanguyirizanga kussa mikono ku muntu n'omu, era tiweetabanga na muntu n'omu mu kwonoona. Weekuume ng'oli mutukuvu. Toyongera kunywanga mazzi olw'okubeera olubutolo n'obulwadde obutatadde. Weeyambeko ku twenge. Abantu abamu ebibi byabwe okutegeerekeka tebyetaaga na kumala kujja mu mbuga, ate ebyabalala bizuuka luvannyuma. N'ebikolwa ebirungi bwe biba birabika, ebitali birungi nabyo tebisobola kwekisa. Ebyo Mukama yabyogera. Osituke twanirize bbanja. Haleluya, 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 haleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mariko. Yesu bwe yazuukira ku makyoko olwo olusooka Sabbaato, n'asooka okulabikira Mariya Magdaleena gwe yali agobyemu amasitaani 7. Ye n'agenda n'abuulira abaabeeranga naye abaali mu kunyolwa ne mu kukaaba. Naye bo bwe baawulira nga kakasa nti
mulamu n'okumulaba amulabyeko ne batakkiriza. Ebyo bwe byaggwa n'alabikira bannaabwe babiri abaali batambula nga bagenda mu kyalo. Olwo yali yeefuusizza, era nabo ne bagenda babuulira abalala ne batakkiriza. Oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde balya. N'abavunaana obutakkiriza bwabwe n'obukakanyavu bw'emitima, kubanga baali bagaanye okukkiriza bali abaali bamulabye ng'azuukidde. Ate n'abagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evvanjiri buli kitonde kyonna. Alikkiriza n'abattirizibwa alirokoka, aligaana okukkiriza buli musinga. Abakkiriza balikola ebyewuunyo bino. Mu linnya lyange baligoba amasitaani, balyogera ennimi ze baali tebamanyi, balikwata emisota, ne bwe balinywa obutwa tebulibalwaza, balissa emikono ku balwadde ne bawona. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Bwebaza mukwano gwange gwe akyali nange ku programu yaffe Ekulya w'omwoyo, programu Wulira Eddoboozi. Olwaleero nno tuli Kikaaya Bulenga we tusabiddeko mu kitambiro eky'okujjukira omugenzi Adolf Kizito. Ono nno nga yamala mu bufumbo emyaka 55 ne mukyala we. Omwami ono yali munnaddiini ayagala eddiini ye, era y'ensonga lwaki n'abaana yabasigamu omutima ogw'eddiini, era nga ye yatuzalira Reverend Father Dennis Sebonya. Yakatweyungako tukyagenda maaso n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu Archbishop Wesazekulu eri Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ayambibwako ba Reverend Fathers bangi kwosa ne Bishop atindiza olugendo okuva e Masaka. Tukyagenda mu maaso katuubalemu katono nnyo, tovaawo tukomawo.